Kulamusizaako munnange ampuliriza, naye kisinga kwe kuba nti ogenda ate kwongerayo akatambi kano ne bannaffe bakawulire. Amannya nze Catherine Mitala. Olwaleero tugenda kusoma mu kitabo kya Yokana essula 14. Tutandikire ku lw'11. Agamba nti munzikirize nga nze ndi mu Kitange, ne Kitange mu nze, oba munzikirize olw'emirimu gyokka. Ddala ddala mbagamba nti akkiriza nze, emirimu gye nkola nze naye aligikola, era alikola egisinga egyo obunene, kubanga nze ŋŋenda eri Kitange, na buli kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo nnaakikolanga, Kitange agulumizibwenga mu Mwana. Bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange ekyo nnaakikolanga. Oba munjagala mukwatenga ebiragiro byange. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kukoma ku olwo olw'15. Yokana tusomye essula ya 14. Agamba nti mukkirize nga nze ndi mu Kitange, mukkirize nga nze ndi mu Kitange, ne Kitange ng'ali mu nze, oba mukkirize olw'emirimu gyokka. Mukama waffe yali agamba abantu nti bamukkirize nti ye ali mu Kitaawe ne Kitaawe ali mu ye, oba tumukkirize olw'emirimu gyokka. Mukama waffe yatambula ng'akola emirimu egy'okubuulira Enjiri, okusomesa, okuwonya, okusumulula abantu n'okubasaasira. Naye agamba nti munzikirize nga nze ndi mu Kitange. Ekintu kino kiramesezza nnyo abantu bangi okulokoka, nga bagamba nga baawula nti Yesu, mutugamba nti tusinze Yesu, twagale Yesu, twatule Yesu, naye ffe tuli bantu ba Katonda, twagala Katonda. Omuntu bw'aba ng'ayagala Katonda aba ayagala ne Yesu. Tosobola kugaana Yesu n'ogamba nti ate ye Katonda omwagala, kubanga ye Yesu ali mu Kitaawe ne Kitaawe ali mu ye, bonna bali kimu. N'abagamba kale mukkirize emirimu gyokka, kubanga abantu bano jjukira baali baamulaba nga yazaalibwa mu nnyumba ya Yusufu, yazaalibwa mwannyinaabwe, muliraanwa waabwe, omuntu gwe baakula naye, nga tebamukkiriza, nga n'ewaabwe bamanyiiwo, wali ku bbajjiro bamanyiiwo, nga tebamukkiriza. Bwe yagambanga bannange nkola emirimu gya Kitange yantuma, nga tebamukkiriza. Naye n'abagamba mukkirize nti ndi mu Kitange, bintu bye nkola mbikolera mu Kitange, era Kitange akolera mu nze. Bw'oba olabye Yesu oba olabye Katonda, bw'oba okkiriza Yesu oba okkiriza Katonda, oba oyaniriza Katonda okujja ewuwo mu nnyumba yo. N'abagamba lw'12, ddala ddala mbagamba nti akkiriza nze, emirimu gye nkola nze naye aligikola. Yesu yakola ki? Yabuulira Enjiri. Yesu yakola ki? Yawonya abalwadde. Yesu yakola ki? Yagulumiza Kitaawe. Yesu yakola ki? Yakola emirimu mingi. Egyo emirimu Yesu gye yakola naffe tusobola ogikola, era lwaleero egimu tugikola. Tubuulira Enjiri nga naye bwe yagibuulira, tusomesa abantu era nga naye bwe yasomesa, tusabira abantu zidayimooni ne zivaawo, zidayimooni tusabira abantu ne bawona. Egyo emirimu tugikola kubanga ye Yesu ali mu Kitaawe. Ffe tugamba nti genda mu linnya lya Yesu, emizimu gyo ne gigonda ne giwulira. Naye ffe ne tusigala nga tugamba nti Yesu tali mu Katonda, era Yesu ebintu ebyo abantu abo ababiri ne tubaawula, ne kiremesa abantu bangi nnyo okulokoka. Naye Yesu ali mu Kitaawe, ye Katonda. Mu ye mwayima okukola emirimu egyo gyonna gye yakolanga, gyonna gye nsomye wano ne gye sisomye, gyonna gyonna gyonna. Era n'olwaleero Yesu ayima mu Kitaawe n'akola emirimu eminene. Abalala ne mugiwakanya, abalema tebatambula, era babasomba busombi, abazibe b'amaaso. Oli ne wagaana nze bannange nali muzibe w'amaaso naye ndaba abo balimba, abo bakola biki? Bannange tukkirize Yesu, tube nga tukkiriza ne Katonda. Bw'okkiriza Yesu oba osembezza ne Katonda ewuwo, nti n'emirimu gy'akola nammwe muligikola n'egisinga obunene, kubanga nze ndi mu Kitange.
bwe tukola emirimu gya Yesu tukkiriza nti tugikola kubanga Yesu ali mu kitaawe. Kitaawe munene nnyo, kitaawe mukulu nnyo. Bw'osembeza Yesu oba osembezezza omunene omukulu mu bulamu bwo, oba toli mutene. N'emizimu bwe gikulaba gidduka, n'emizimu gikutya, ne bw'ogiboggolera gidduka, ne bw'ogigamba obugambi gidduka, kubanga omunene ali mu ggwe. Ani atandyagadde kusembeza munene? Olaba kale Pulezidenti Museveni ayinza bujja buzzi ko wange, abantu ne basigala nga boogera awo wa mukyala Mitala, Pulezidenti Museveni yajjawo. Awo wa mukyala Mitala, Pulezidenti Museveni yayingirawo. Obanga ekyo kiyinza okuba ekikulu ennyo mu maaso gaffe abantu, naye ate okusembeza Yesu ajje n'omunene ewaffe, ajje ne Katonda, tube nga tetukyasinza bakatonda be tukwata mu mikono ne tubaanika ne tubataganjula ne tubazza eri ne tubaanula. Tuba tulina omunene nga tetukyasobola kusinza bukatonda obukolebwa n'emikono gy'abantu, nga tetukyasobola kusinza bifaananyi, nga tetukyasobola kwesiga mbu mizimu gy'abajjajjaffe, ng'ekyo kikyaliwo. Bwe tukkiriza omunene tuba tumaze, kubanga atuwa obulamu obwa wano ku nsi n'obw'omu ggulu nga yabulinako obuyinza, kubanga aganze ekkubo n'amazima n'obulamu. Ayagala okujja eri Kitange ayita mu nze n'alaba Katonda. Tuyina kuyita mu Yesu nga tunaalaba Katonda. Mmanyi oyagala nnyo Katonda, mmanyi omwagala, era buli kibaawo Katonda wange, Katonda wange, era kyovudde ogenda eyo gy'ogenda buli lwa Sande ng'ogenza okumukoowoola, naye ekibi ate tokkiriza Yesu ng'oyagalako Katonda yekka. Naye jjukira abo ababiri bwali bwe bati, tosobola kubaawukanya. Olw'ekumi n'esatu n'agamba nti ne buli kye munaasabanga mu linnya lyange, so si mu lya Katonda naye mu linnya lyange, ekyo kinaabakolebwanga, Kitange agulumizibwenga mu Mwana. Bwe tujja eno ewa Yesu tusaba, tuba tetukyasaba mizimu, tuba tetukyawaayo bigali, naye tusaba kubanga twaweebwa olukusa okusaba. Twasembeza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe, tuba tetukyakoowoola balubaale, tuba tusaba Katonda, tuba tusaba Yesu Kristo nti ne Kitaawe bwe tuba nga tusabye Yesu Kristo agambye ate nti na buli kye munaasabanga mu linnya lyange, ekyo naakikolanga. Kitange agulumizibwe mu Mwana, agulumizibwe mu Mwana. Bwe tusaba Yesu abikola, Taata we n'agulumizibwa mu Mwana. Bannange bali baakoowodde Yesu, bannange baawonye, omuzibu gwadduse, bino byavuddewo, naye nga tukoowoola Katonda nga tuyita mu Mwana, Taata n'akola ki? N'agulumizibwa. Nti era bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange, ekyo naakikolanga. Ekyo naakikola ki? Naakikolanga. Era Olw'ekumi n'ataano n'agamba nti obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange. Obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange. Abaana awaka bwe baba baagala taata, bwe baba baagala maama, bwe bakozi bwe baba baagala mukama waabwe, bakwata ebiragiro bye. Bakwata ebiragiro bye era emirimu ne gitambula bulungi. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Ebiragiro bya mukama waffe bye biriwa? Tobbanga, tottanga, toyendanga, tosinzanga bakatonda balala wendi, teweegombanga, towaayirizanga muntu munno. Ebiragiro ebyo byonna bwe tubanga twagala Yesu, twagala mukama waffe, tukwatenga ebiragiro bye. Tuleme gamba nze era nange njagala Katonda, nze era banne ndi wa Katonda, naye nga ate bw'agamba nti munne tobbanga, obba.
bw'agamba nti munnange totamiira bw'otyo ng'otamiirira ddala. Bw'agamba nti toyenda abadde n'abasatu ng'oyongerako owookuna, oba olaze nti tomwagala. Bwe munnanjagala, bwe muba munjagala obanga munjagala mukwatenga ebiragiro, si kubikwatako ololokose lwokka lw'oyatudde, nedda. Bulijjo mu bulamu bwe tambulanga nga oyagala Katonda, ng'oyagala ebiragiro bye. Nze nno kambabuulire, mu biragiro bya Katonda bino ate ffe tufunamu. Kubanga bw'agamba nti totamiirukukanga mwenge ne sitamiirukuka, nze mba mponye ssente zange ezibaali zigenda mu mwenge nga zigenda kuweerera baana. Bw'aŋŋamba nti toyendanga, nze mba mponye. Mu kwenda mulimu ebizibu bingi nnyo bye sobola kwogera wano nga mwe muli n'endwadde. Bw'agamba nti tobbanga, nze mba mponye, kubanga mba nzibye ekintu ky'omulala nga nkireese awaka wange, nsiba neeraliikirira, nsula neeraliikirira. N'ekirala basobola n'okunkwata ne bankuba oba ne bansiba obulamu bwange bwonna. Bw'aŋŋamba nti tottanga, mba siriiko musango gwa kutta, kwegamba mu mateeka ga Katonda ate ffe tufunamu. Ye n'agulumizibwa, agambye nti obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange. Olaba, bwe tukwata ebiragiro bya Katonda ffe tufunamu. Bw'agamba nti toyendanga, nze Kasalina mba mponya okujaajaamya omubiri gwange guno. Kubanga bwe njaajaamya omubiri gwange, gundi n'agumanya, gundi n'agunyumya, n'oli n'abulirako, bannange nze mba nsalwa. Naye bwe mba nga ŋŋondedde Katonda, mba mmanyi nnina omusajja omu ate tasobola kunjaajaamya kuba nze mukazi we yekka. Amiina. Amateeka ga Katonda ffe tugafunamu. Ebiragiro bya Katonda ffe tubifunamu. Ffe tusinga okufuna mu biragiro bya Katonda. Weewaawo naye kwalabira nti ddala abantu bano banjagala, naye ate naffe tufunamu. Tagaleeta kutukamula bukamuzi kwegamba mbu atukamule nga bw'okamula ekikajjo n'obeera ng'okiwandula eri nga temuli ttondo n'erimu, nedda. Afunamu ate naffe netukola ki? Netufunamu, netufuna obulokozi. Ate netutakoma ku ebyo byokka byekuba nti oba omubiri gwange ngujaajaamiza kubanga tebankubye muggo nga nziba, naye ate nenfuna n'obulamu obutaggwaawo. Ekyo kikulu nnyo, obulamu obutaggwaawo. Kintu kikulu nnyo omuntu okubeera nga yeekoleredde, nga yeetegekedde obulamu bwe obw'omu maaso. Twagala nnyo okutegeka buno obulamu, nina wali gundi, omwana wange ngenda muwa bino, obulamu bwange oba ekikadde. Ebyo byonna birungi, naye weetegekedde obulamu bwo obw'omu maaso? Kwata ebiragiro bya Katonda obeere nga oli ku sure deal nti obulamu bwo obw'omu maaso buli walungi. Obulamu bwo obw'omu maaso wabukolerera, wabutegekera. Ati nno munnange ŋŋenda kukoma wano. Naye bw'obanga owulira nti wandyagadde okulokoka, okwate ebiragiro bya Katonda, ddamu essaala eno gaa nti ayi Mukama, nkwebaza olw'ekigambo kino, kubanga nange okuva olwaleero njatula ebibi byange byonna bye bankolako, bye nakola ne bye nakolera abalala. Mukama binsonyiwe, kati ntandika kutambulira mu biragiro byo byokka, era nfuuke omwana mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina.